ebyo byonna ffe tubirabanga obukodyo oba obw'okuliiramu ssente z'eggwanga, ssente y'omusolo. Kino twakibategeeza dda ne tubagamba ffe abalwanyisa obutamanya luli nga tukyali mu kibiina eky'abataasoma twali twetaaga okufuna abakiise abasobola okukiikirira abantu baffe okuva mu regions ezo nga basobola okutwala message parliament y'eggwanga zebeeteesezza abantu eggwanga lyonna okutwala ewamu ne babeera nga bategedde ekiba kifudde mu parliament. Naye kati bino bemugenda okutambuza abantu baffe abasinga okwetaaga parliament si bayivu nnyo nti bali abo baasoma ne beetaaga accountability. Parliament biki byekola, parliament ekoze eki, nga abantu baffe bano ababaka betuba tusindiseeyo basobola okutambuza message yonna. Wamujjukire nti abantu si bayivu, eggwanga abantu abalimu si bayivu nnyo, naye kaakati mmwe munaagenda eyo muve mu mambuka mugende mu maserengeta mugenda kukozesa lulimi ki? Ekisookera ddala ng'eggwanga Uganda tulina obuzibu, tetulina lulimi lugatta ggwanga lyonna, tetuyita national language, tetugirina. Kati mugenda kukozesaayo nnimi ki? Ebyo byonna ffe tetubiwagira. Ffe abeegatte mu kibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya, ekyo mukola byammwe, mukole byammwe, kasita ffe mutusoloozaamu ssente, mukola byammwe naye ffe tubigenda tugasa. Ebyokutambuza parliament ogijje eno, ogizze eri, ogikole bye mwagala byonna, tebigenda tugasa era tugenda biwagira. Kaakati bw'otunuulira parliament y'eggwanga olwaleero ebintu byekola tebakyali ku mulamu. Era nze parliament y'eggwanga eyo tugitunuulira tugisoomooza nnyo. Era ku mulundi guno nkubiriza bannayuganda mwenna nga mbasaba kino mukimanye. Nasituka ne ttiimu erwanyisa obutasoma n'obutamanya ne tutwala petition yaffe mu parliament nga twagala bateese ku byetaago byaffe naffe bye tulina. Kati eno message ngisindike erimu abalabi b'emikutu gino gyonna TV zino nga mubasabe accountability, mubabuuze kiki kye babakoledde, kubanga okulonda okwaliwo nga 2021 n'okutuusa olwaleero tebaddanga gye tuli. Kati tubabuuza bye muteesa mu bijjawa. Nsuubira nti omubaka yandibadde atwala ebiteeso ng'abijja mu constituency z'abaavaamu n'atwalayo nti abatuuze bange beetaaga kino. Nemmwe bye muteesaako mu bijjawa oba muteesa byammwe. Era kuno kulabula oba kutuma muganda wange andaba omubaka yenna ajja okukomawo 2025 ng'abadde mu parliament y'eggwanga nga tasobodde kuteesa ku kintu kyaffe petition gye twatwala mu parliament mumugobe, kubanga eggwanga liyimiriddewo ku bantu bano abataasoma, be bawi b'omusolo, be babalonda, naye temubalabawo, mutufudde nga madaala. Era waliwo okusoomoozebwa okw'amaanyi nti ffe wansi eno twerumaaluma. Gwe tonsembera kubanga oli wa yero, gwe tosembera wano kubanga oli wa kimyufu, naye nga tuli ekintu kimu. Bali batukozesa bukozesa abanene okutulinnyirako ne bagenda waggulu ne balya ssente zaabwe, balya zaffe si zaabwe, kubanga gavumenti ya Uganda tesuubula. Kino mbeera nkibagamba gavumenti ya Uganda tesobola kusuubula wadde tampeke y'essiringi 100, naye yo kyekola gwe kookoze akatono weyagala okukola ki? Okufuna erye. So bannayuganda mubeere beegendereza nnyo ku kalulu ka 2026 ka kusoomoozebwa musunsule ani asaanidde. Wali ababaka ababaddeyo nga balina bye bakoledde abantu baabwe era tujja bazzaayo. Ate ekibiina kyaffe kye njagala okubategeeza kyamaanyi nnyo kubanga kirina remote nnene nnyo. Mwe mwali muwuliddeyo anoonya akalulu ng'avuma abataasoma, yagwe tosembera wano kuba tewasoma. Bakimanyi nti lyeddaala. Kati eyo twabuuseeyo, naffe twagala mukole ku byaffe tulyoke tubawo obuwagizi.